Ekintu ekyokusatu kye ngenda okuyiga nammwe olwaleero ke katungulu era ekifaananyi ky'obutungulu mbulabyawo. Buli maka mulimu obutungulu naye abamu tetumanyi nti ddagala nnyo eri obulamu bwaffe. Obutungulu bulungi nnyo okusala omugejjo, bulungi nnyo okulwanyisa inflammation oba obulumi obuli mu mibiri gyaffe, ate era obutungulu bulina vitamin C. Obutungulu bulina folate, that is B9, vitamin B9. Kino n'ekirungo kirungi nnyo okuza obutofaali naddala eri abo abakyala abali embuto, abaana bakule nga balina obwongo obulungi. Bulina vitamin B6. Bamanyi okutuwa obukerenda obwo abakyala babeera embuto, B-complex. Noga bumpunyira bubi sijja bulya, sijja bumira n'obuteeka wali. Kakati nno weekwata akatungulu. Saagala onoonye bukerenda, njagala okozesa ggwe ekyo ky'olina mu maka go. Obutungulu bulina potassium. Potassium ono atuyamba nnyo okussa blood pressure zaffe ziba zambuse. Ate era obutungulu bulwanyisa blood clots, emisuwa egirimu ebitole by'omusaayi ebyo ebikutekute omusaayi ne gugenda nga guta. Bangi bannaffe bwe baba nga bafunye stroke bamanyi okubeera nga beerabira obbawa obutungulu, so nga ate oluusi wabeerawo nga waliwo omusaayi we gukutte nga twagala gute mangu, akatungulu keekwate. Akatungulu kalwanyisa kansa. Akatungulu kayamba okugumya amagumba. Akatungulu kalwanyisa allergies, abalina asima, sinasi n'ebirala, allergies zonna ezo. Naye ate era kayamba nnyo okukontrolinga blood sugar zaffe, abalina diabetes, okubeera nga sukaali ali mu mibiri nga si mubi, wegamba nga wa kigero. Kale akatungulu katukeekwate. Abo bonna abalina obuzibu bwa ssenyiga weekwata akatungulu. Osobola okukafuna n'okasalasala n'okateeka mu blender. Bw'oba tolina blender osobola okukozesa akanu akatonotono n'okasekula n'okakamulamu amazzi ago. Amazzi ago g'okamuddemu osobola okuteekako akabisi k'enjuki oba ne bw'oba totaddeeko n'okanywerawo. Bannaffe abaami for the prostate, weekwata akatungulu. Kwata obutungulu obuwera kubanga obumu buba butono obuba bunene nnyo. Sijja kugamba nti obutungulu buno bwa butaano, gw'ojja kulaba obutungulu obumala. Osobola okufuna grater yo n'okagratinga n'oggyamu amazzi ago n'oganywa. Ganywe buli lunaku okumala ennaku 21, ogende okebere prostate yo. Ate nawe kennyini ojja kulabawo enjawulo. Bannange bwe bulwadde bwe bakaaba abaami, ate abalala butandikidde ku myaka mito olw'ebintu ebimu bye balya ate olw'ebimu bye batalya. Bannange akatungulu tukeekwate. Ate era kayamba nnyo n'okulwanyisa zi cancers. Katubulye tuba tutaddewo, bamaama bwe tuba tusazeewo okufumba, katufumbe nga obutungulu buwera. Tutera nnyo ogamba onion soup, naye tetutera namusaba nga tugenze mu restaurants ezimu. Bannange katumwekwate tumunywe. Oba tosobodde mutegeka mu maka go, genda gw'osobodde omuteeka obulungi munywe ng'awera. Ssenyiga kati era azzeemu mu bitundu ebirala. Katungulu ako kakwate okagratinge oba okasekule mu kinu oggyemu otuzzi otwo tunywe. N'ab'omu maka go bonna osobola obbawaako, bonna buli omu n'anywayo. Bw'oba banywereddeyo jjiiko 2, that would be very good. Bw'akaba katonotono like 50 milliliters, that will still be good, oba 100 milliliters. Tutangire ebirwadde eddagala tulirina mu maka gaffe. Ffe nno ku Rubber Wellness Center tutera okubeera ne ka short course, oluusi kabeera ka only 3 hours, kisinziira, oluusi kabeera ka 3 days, kisinziira kuba we customize it to our customers. Ne tubeera nga tukutegekedde, naye tulina gye tuyita God's Pharmacy in your kitchen. Bingi nnyo ebiri mu mafumbiro gaffe bye tusobola okufumba mu nfumba entuufu n'obikozesa mu nkozesa entuufu ne tubeera nga tubalamu. Bannange, akatungulu ko nga natandise okwogerera simala, naye kanyongere na kino era ngenda kugagana nammwe. Bangi nnyo abafunye strokes. Bannange akatungulu mukeekwate. Naddala bw'oba nga yakagifuna kubanga oluusi obeera toli naye n'ogamba afunye stroke,
bagambe abali okumpi n'omuntu oyo bakozese akatungulu. Bw'aba yagifuna dda era ajja genda addawo nga cells ze zibeera built, nga addawo n'atandika okubeera nga sobola okukozesa ekitundu ekyo kiba kyasannyala, kigenda nga kiddawo oba kale ng'alina amaanyi, kubanga akatungulu ko bw'okanywa naddala ku makya ng'olina bingi nnyo by'ogenda okukola. That first thing n'onywa akatungulu ko n'oteeka n'ekyenkya kyo n'okirya, owulira ng'olina amaanyi. Omalako olunaku nga tolina bukookoowo wano wali, kubanga ate kazuukusa n'obwongo bwaffe n'obeera ng'oli alert, ng'olina the energy to do the work. Kati nno abeera ne stroke atera okubeera omunafunafu, of course yenna abeera awo, bannaye mumuwa akatungulu. Katungulu ako tukakoze katya? Akasinga obulungi keeko k'okozeemu akabisi ka juice, kaggyeemu juice oyo. Bw'oba obikamuddemu, by'okamuddemu nabyo biteeke mu nvaaze, zifumbe nga zirimu obutungulu bungi. Kubanga oluusi bw'obusalaasala omuntu taba tayagala buli abulaba nga bwonna butagalijja bwe buti mu nva, bugratinge oba busekulesekule mu kinu, bubeere nga bw'ofumba bubulidde muli era bw'atuna ku nva, awulira akawo k'akatungulu naye ate nga takola ki? Takalaba. Bw'oba olina blender, blend it and add it to your stews, especially to people with diabetes n'abalina high blood pressure, to prevent strokes. Ate bw'oba olina stroke era kakozese mu bungi. Mukama ayongere obbankuumira abageyi n'abalala mwenna abasobodde okukuliriza, bannaye mugabane ebirungi ebiri mu kumanya okukozesa emmere yaffe eri mu maka gaffe. Sigadde ndi Rachel Babirye Aliddeki, +256 789 481193. Mukama abakuume. Abageyi bannange, weebale kusiima maama. Kakati tulina semina bannange gye tutegese eya tokkiriza kukaddiwa bubi. Bannange gwali mu diaspora, you can sponsor somebody. Ojja kubanga omukoledde ekyamakulu nga bingi by'asobola okuyigiramu. Tugirina wano mu Kampala, ejja kubeerawo nga 3 Novemba. Bannange osobola omuwa nga keeko ke kalabo k'omuwadde n'omusasulira. Bannange najja mu semina eno ajja kuyiga bingi. Mental health as we age. Buli omu ng'olina emyaka 4+ oba 4 n'okweyongera, ne bwe giba 3, jangu oyige. Bannange obukadde nga tewabutegekera, obukadde nga tolidde bituufu, obukadde nga tolina nsimbi mu nsawo, nabyo biba bizibu. Naye ng'ate ebimu bye tulina bisobola okukolamu ensimbi. Ngenda gabana nammwe akafulaya kano, ngenda kateekako musobole okulaba wali we bigenda okubeera ku Greenland Towers, Novemba nga 3.